Embeera bw'eti bw'ebadde ekyebando mu ggombolola ya Wakiso mu Myoka mu disitulikiti y'e Wakiso abatuuze bwe bayisuddemu jjulume ne balumba woofiisi y'ekyalo gye bagamba nti alimu bossi gwe baalonda. Poliisi eyitiddwa bukubirire n'etandika okulwanagana n'abatuuze. Wakati mu kulangira poliisi etandise okukuba amasasi mu bbanga era ne babuna emiwabo. Abatuuze baweze okulwana okutuusa nga bafunye obwenkanya mu nsonga eno. Tetuyinza kukkiriza kulayira ne bwe kunaabeerawo tetunnafuna bwenkanya okujja nga tumaze okufuna buki obwenkanya. Kala buwanguzi bwaffe akalulu kaali ka Mutebi John natundibwa. Mu kavuvuŋŋano kano waliwo abakwatiddwa. Ate yo mu disitulikiti y'Eryantonde abatuuze bakedde kulumba amaka g'abadde ssentebe James Katana n'ekigendererwa eky'okumuggyako sitampu yaabwe oluvannyuma lw'okukiteebereza nti waliwo abaagala okugiwamba. Abatuuze bagamba nti ono yali avuganya ne munne Habibu Mulindwa n'alangirirwa bo kye bawakanya. Agenda tufuga nga tetwagala. Ani ayagala omubafuge? Ate bali ab'ebyokulonda bye olwedde tebamulangirira. Nguzi yennyini yatawalitekirala nkula tagenda tufuga abamu tabaliriza baali bakabalako batonda ba Chevani ne basitula oyo omuntu waabwe ne bejjawo ne bagenda kati twamanya twalonda tetwalonda nga tugamba Habibu yawangula gye tutamulonda ffe tetwamulonda. Tukitegedde nti newankubadde James Katana abadde yakakulembera ekyalo kino okumala emyaka 4 abantu be babadde bakyamwagala era ng'ekyokutwala obuwanguzi bwe tebakkiriziganya nakyo. Kana mu 5 gyamazeeko oyo wanupu tajja tufuga tulina okubeera ku mulembe gwa Museveni nazaalibwa mu mulembe gwa Museveni nzadde abaana ku lwa Museveni lwaki owanupu afuga ye mu ntebe ye yeewaka naye tagireeta waffe tasobola tagenda kufugako n'omulundi no ekyo kyonkyogera oba kigaanyi enguzi ni weebanga bano olufunye sitampu ne bategeeza nga bwe bagenda okufuna omuntu ow'ekyama agibakuumire. Sitampu tugenda gitereka bulungi era tugenda mukkiriza nti chairman abeere nayo ko bajja mulumba bagimuggyeko ife tugenda ogyeterekera era sitampu abajja ba chairman takyagiina abatakafa abagiina yiino wano. Chairman mumweso sirina sitampu abagiina ffe abatakasebo tugenda kugikuuma era ffe tugenda kugikozesa kubanga tuli ba chairman tulinze balangirire chairman omutuufu gwe twalonda. Oluvannyuma baddukidde mu ofiisi ya RDC w'ekitundu okwekubira enduulu. Ye agambibwa okubba akalulu asambaza ebimwogerwako n'akakasa nga bwe yawangula mu butuufu. Bannangirira nga nfunye obululu 67 munnange nali nvuganya nafuna obululu 54. Akakiiko k'ebyokulonda kategeezezza nga bwe kali mu kukola ku nsonga zaabwe.